Njagala nga Bwendi munange wadde sirina nyingi eze nyingi tulizifuna kuba nange situde sijja kwetema nnyo mingi kuba biswaza nga bwe wali bakubuddemu ze sirina gaswala. Leero olwamukaaga essaawa ziri 2 zennyini ez'ekiro nkulisaayo nnyo mukwano eyagenze ku mulimu. Olwomukaaga muterako 7 n'ate gwe eyakoze n'omalayo olunaku mukwano weebale nnyo, ate gwe eyayise mu wiiki ng'okola mukwano wakoze kya 10. Njagala okusaasira gwe wenna alina omulwadde, gwe eyafiiriddwa mukwano walabye nnyo Katonda watyo wakikola. Bagamba nti akuwa ate n'akuggyako, so olina kweyongera kumusaba ajja kuwa ekisingako. Mumanyi ebiseera ebisinga obuzibu bulabemu omukisa. Ffe kye tuba tugamba neno ku Delta TV nti kola, tukubiriza mukwano kola, kubanga woba tokoze tojja kunyumirwa bulamu bwo, ate tojja kusanyukira mu ssente z'abantu, sanyukirako naawe omuzizo. Nkwaniriza nnyo mu programu Njagala nga Bwendi, amanya nze Jakijana ogikutuusaako nga bulijjo, nkuleetera abantu ab'enjawulo ate nga balina ebizibu eby'enjawulo. Leero nkuleetedde basekise bwe mubayita mujjaku nga bakozesezza ekigambo kyaliaye, naye nkuleetedde abakyala abato ate nga banyirira, ate era nga nabo baagala kufuna ababeezi batuufu. Kankutwale mu bakyala bano bakubuulire ebibakwatako. Njagala nga Bwendi. Amanya gange nze Lunyira Fashimana Ruth nga nviridde Kansanga n'emyaka 23. Nze wano ku Delta TV nga njagala omubeeza nanjagala nga Bwendi, era yenna ali eyo ng'awulira asobola alina interest mu nze wenjagalira wonna. Njagala nga Bwendi. Amanya gange yenze Nansoboga Shamim nga nvudde Kawempe, nina emyaka 21, ndi Muganda, nzize ku Delta TV nga njagala omubeezi ananjagala nga Bwendi. Njagala nga Bwendi. Omukyala atasobola kujja n'agamba nti njagala mukyala munnange gye bali, naye ng'ate tebakikiriza mu ggwanga, ate nga ne Bayibuli tekikiriza. So omukyala yenna avaayo ng'agamba njagala okufuna omwami ananjagala nga Bwendi. Kati nno ne bana abakyala bavuddeyo nga baagala omwami. Ye omwami tumwina, kankulage omwami gwe tubaleetedde agenda okwewangulira sekise omu olwaleero. Njagala nga Bwendi. Amanya gange yitibwa Kigozi Eliab, nviiridde Bulenga, nzija ku Delta TV nzize kunoonya ku mukyala ananjagala nga Bwendi. Ndi musajja muzimbi era nzize noonye ku mukyala ananjagala nga Bwendi. Njagala nga Bwendi. Tuliko Club Ambience Bukesa. Eno nno ye club nga bulijjo bagamba ekyasinze okuba ennungi e Kampala. Omwana yazimba ekintu kuva ku wansi ng'azimba club. Va bano abakola ekintu ne bapangisa obuduuka ne babutematemamu ne bakola club. Nedda ono yazimba okuva wansi ng'azimba club, ng'agizimbira gwe ayagala okulya ssente ze, ayagala okwejjako stress, ojje waniino ng'ozze mu club. Kwegamba ekifo kiringa ekiri UK ngate oli Uganda, oyingira mu Club Ambience olaba embeera ey'enjawulo, scenario yaawo, senti yaawo, banange kino ekifo kisufu. So nkyagaliza buli mulabi wa Njagala nga Bwendi oba buli mulabi wa Delta TV, jangu olireko waneeno sente zo, jangu okakkanireko wano stress ozijjeko. Nkusuubiza wonojja ku Club Ambience, stress yonna yonna ejja kukugwako. Jjukira baneeno baggulawo Olwokusatu, Olwokutaano, Olwomukaaga ne Sunday. Ate gwe alina akasiki mukwano togenda walala wonna wano bajja kujjako sente ntini, ate abantu bo balabe ekintu ekipya kye batalabangako, ate banyumirwe anti omuziki gwabwe gwa ddala. Wali olabyeko omuzindalo gwe bazimbira mu kisenge, jangu ku Club Ambience gojja kuwulira music omwawule ku music ono music. Tukyagendera ddala maaso ne Njagala nga Bwendi wamu nange Jakijana. Ndi ku set ndina mwami gwe bayita Kigozi Eliab, ono nno nga alina emyaka 27, avudde Bulenga nga ye agambye ayagala mukyala anamwagala nga bw'ali, era ng'azze n'ekizibu kye. Ekizibu kye azze n'ekisingayo obunene ennyo eddala. Tujja kuba tukibabuulireeyo gye bujjako mukanayo kyani. Ate nga tulina n'abakyala babiri
tulina Nansubuga Shamimu alina emyaka 21 w'ekawempe n'omukyala alina erinnya lye sitasobola kusoma naye yali bagambye bamuyita Rose alina emyaka 23 ng'ava Kansanga. Wenna asoma erinnya lino mugenda kunkuba emiggo so lyo ndirese tulireke Kigozi gyebaleko abakyala obalabye kyala mbalabye ogenda funako kinagwereeyo osobola banakkiriza ekizibu kyo tekitiisa nnyo era okutwaliza ewamu anakigumira yanaalugwamu yanaabuuka nakyo yagenda oddugwamu kirabika kinene si kinene nnyo twaliza ewamu just nga womanyi gwe ali ku Delta TV sigala busigazi ku Njagala nga Bwendi oyagala okumanya ekizibu ky'Eliabu nno kinene naye yagamba nti anakigumira yanaalugwamu tetumanyi kizibu ki naye tujja kikuleetera mu kanaayo kyani naye ng'essaawa eno katulabe ebizibu by'abakyala bano eno ekisookera ddala era Eliabu ajja babuuzaayo ebibuuzo nga ye wayagala tugenze mu bizibu by'abakyala ebisooka. Njagala nga Bwendi. Eliabu ebizibu by'abakyala bano ebisooka obirabye bulungi? Mbirabye. Kansubire naawe yali ewaka obirabye bulungi. Kati Eliabu njagala obambuuliza ebibuuzo bonna balina omwana omu. Kirungi balina omwana omu nange nina omwana omu kati simanyi oba gye binaggwera olina kibuuzo? Kibuuzo kyo sirina kuba twenkana balina omwana omu nange nina omwana omu. Si ekyo si kizibu? Si kizibu kutwaliza ewamu. Okay, bano kambe nsonyiwe katugende mu kuwumulamuko ate we tukomawo tumanye ebizibu by'abakyala bano eno ebyokubiri ate nga Eliabu ave mu kwebuzaabuza bannange nsuubira mwena mulowooza kye ndowooza Eliabu ave mu kwebuzaabuza ku luno abasoye ebibuuzo siwuliddeeko ng'abasoya nze mbadde njagala okumanya batata bw'abaana bano bo bali luddawa ye abaana b'enkala batebe tatubuuziza tugenze mu kuwumulamu we tukomawo katwesibe enkalo anti Eliabu naye ayina zesiba. Njagala nga Bwendi munange wadde sirina nyingi eze nyingi tulizifuna kuba nange situdde sijja kwetema nnyo mingi kuba biswaza nga bwe wali bakuba